Ennyumba eno joyinza okuyita gaggadde ge maka g'abaana bano kakana abafumbo omu wa myaka 14 kyokka ng'omulala wa myaka 15 omukwano n'obwesigo bwe balina ng'ababiri be bibakuumidde awamu. Abaana bano boolaba bakkaada mu maka gano si batabani ba Ssemaka wa wano bo bennyini be bannyinimu abawangadde mu bufumbo kati okumala omwaka mulamba. Bano batuuze ku kyalo Nsomba mu Gombola y'e Kagulu mu disitulikiti y'e Buyende, omulenzi wa myaka 15 omuwala wa myaka 14 kyokka nga bwe bafumbirirwa ng'omu wa 14 omulala wa 13 omwaka oguwedde baagumalako bafumbo. Olw'okutaatira emyaka gye bagita neetuuka situgenda kubalaga bwenyi bwabwe wadde okukozesa amannya gaabwe amatuufu kyokka ku lw'emboozi eno omulenzi ka tumuyite John ate omuwala Maria. Okumanya engeri abaana bano bataneetuuka gye bafunamu ekirowoozo kikola obufumbo tukkakanye nabo wansi ne balutuviira ku ntono. John atubulira nti nga sibanasisinkana yalebye okusoma bikomeza mu kibiina kya kutaano ebisale ne bikeewa n'atandika n'okusula yekka kyokka ne ku bweyi buli Maria okusoma naye yali akuvuddeko ng'akomeza mu kibiina kya kuna oba P4. Kuno ku kyalo kwe tuli tukweba tuzaala twaira bwede na mama kati mama yagezaako okusomesa sente dabula baba ne yakobatiza weyiye tikakuwererera. Mbulwali olwo omulenzi n'asisinkana mwana munne nga naye ali ku kyalo ate ayaya bwe banyumyamu ne bakizuula nga bafaanaganya ebizibu ekyaddako kwali kutta kyama. Nalinga kati nga wentambula mu ntinto eri abambere yabavuka tutambula mu twatuka ku eggulo twanyiriraku twajja ku musenta kati zana bandi kutambula mu tinti nga mubona. Yango amwe nadinkwenda akabatu balekera osoma nti nalekera yakobati ayo oyime zana muwaire mbere yeka yakobati ndi kwenda batubudde nti wakubadde bakkaanya naye bali abitwala nga bya lusaago ekyabamala enviiri ku mutwe kwe kukizuula ng'omuwala yali lubuto. Era zena tyeyendera natumira butumire yamba olubuto. John nga kyakasiza nti ennaku yali emutuubye yasalawo okugendako e Kampala n'onyenga ku nsimbi ng'asika capati awe Matugga ng'abawoleza ensimbi okulabirira olubuto mbu kyokka lumu bamulimisa akomyewo ne bamuvumbagira ne bamukakukuwasa omuwala ono ku mpaka. Kale baali oba kyegamu omuwalanga obanga abasini wakakanga nti nga abasini nga bamubinga jja jowaibaawo nga naira kuno aye nga tili ekindi mu bwetaavu. Okusinza ku mbeera yaliwo buno omuwala yalinga yali akoyeddwe waka era nga kitaawe Ntakera yali amulagira okwamuka amaka ge. Nga yena waka wa musini waibwe engeri gye bamuvumamu we yalinga akasoma nga bamuvuma nga wakoba iwe tutudda ku wafiizi. Kale mama yasulangayo kumbali abuti yaterera mukwera tinokuterera ekiri awo. Bato mu by'okusaaga abaana bano bafuuka bafumbo omwaka oguwedde ng'omu wa myaka 13 ate ng'omulala wa 14 kyokka nga kakano omwana gwe bazaala kati awezezza omwaka mulamba. Mu kaseera kano John gwenza okuyita musajja mwana akeera kuteteekanyiza maka ge era nga Ssemaka yenna bwe yandibadde kyokka eky'okugulanga enva ewaka za buli lunaku kye kimu ku bikyasinza okumusoomooza. Eidi nti embeera ey'omusana kugula iva nga buli lunaku toli kuyingiza ozira bizinesi kino ekikumena aye nga ate bali kusaba ki eiva omuntu. John mpa mulimu gwa nkalakkalira gwakola okujjako okulima nga kugasa n'okukwatanga epakasi ku kyalo. Wenfuna ku 10 akakoko n'asuulaawo nane gandi kizibu ekyo gwawo nga aliwo enkoko eyo njigema nakola ki agitunda. Atubudde nti ekirooto kye kyakukola okukuuka n'ejjembe okulaba nga famire ye ewangalira mu mbeera eyeyagaza naddala nga bazimbira ennyumba ey'amabaati. Enumba teri etyo nga oba waliwo ebaati nga y'amabaati 5 kati gye beetanga ki enumba. Mama w'omulenzi Namulinda Katirina agambye nti ayinza kwirabira olunaku lwe bamufuuwa amawulire nti mutabani we ow'emyaka 14 gyokka afunisizza omuwala olubuto kyokka nga naye wa myaka 13. Ndi mutono aye nga n'emirembe gya mpwaku bananga nzira mulimu gwenkola abaana baba w'omwana oyo gwe muli kubona oyo abantu be. Ono alina essuubi nti ng'abakulu n'abakulu bali bakutuula bakkaanye kyokka kyamumalamu amaanyi kwe kumusindikira omuwala nga bakalambira nti mutabani we amuwase. Bana buzibu ki mwana naida gano baba nakola olutalo nga ndi kwenda okwawukanya abaana aye nga plan yona na magazi ganiza bana bembuza aye nga abekyalo bonka bano bali kusogerera busegerere. Mpawushi alina kuzzaako okujjako okumalabirira omwana ne munne era kati ekyokulya lwekibuze yakwata mu nsawo. Nabuti na lwaleero nasigala n'abantu bange emmere n'abaga buli kintu n'abaga buli kimu nige nfuna ikatala yeririnja n'alima.
Ab'obuyinza ko ne bannakiwa mu ggombolola y'e Kagulu bagamba nti omuze gw'abaana batanneetuuka okukola ng'obufumbo yemu ku mboozi takyawawaza matu kyokka nga basinga bakakibwa bazadde baabwe kavuna bakizuula nti omuwala afunye olubuto. Abaana abamu bali kukakibwa bazaire baibwe okuba nga bajja mu bufumbo oluvannyuma olw'okufuna amabunda nga bakaali. Abaana abandi kiri kuva kuba nti tibali mu masomero. Okunogera omutawana guno eddagala batandise okuyisa amateeka ku mutendera gwa district okangavula buli anasangibwa nga yeetemu kuwagira ekikula nga kino. Tubaire nga tutairewo consultative meeting on penning bylaws. Kiki tusobola okukola? Mitendera ki? Mateeka ki ag'okubyalo agasobola okukolebwawo okusobola okutangirira omwana ow'obuwala okuba nga tali kufuna nda ng'akaali. Twalwana ino twakola ordinance ya district on teenage pregnancy and sexual reproductive health rights twagikola eriyo ku district. Ekyendako nti okwawula abaana nga bano abali mu bufumbo bwa kito kizibu ddala nga kiva ku bazadde okufuuka omuziziko. Oyagananga ne ba parents bagemaganira oyagananga entire community eri okay with it abaana bano okubaawa. So iwe okuva ku sub county eno doti mwawukane there is a lot of resistance okuva mu bantu bane. Samuel Sebuliba agafeeyo ku Spark TV wane Buyende.